Yes, Faali TV uji. Anitera Sb4 media embera sinoji. Jakana na duli. Ebibye bibi nnyo kusaidiye bunako lucha byongera kutabuka. Nina kusaba subscribing atompere video no kalike. Bagita Faali TV uji sigala ngo je kumedeko. Tosingalenga oji following updates njya kubanzi kuwanga bulikande bisanja kuwanga otusaka mawulire agatambula mu gwanga aliafe Uganda. Ntandise ne Jakana na duli. Mutabani wa na duli. Mutabani wa na duli. Ono munakibina kya enale mwabula ate bangirisi abatatandise okulabikanga yeefulira mu 7 era nga bano bebamu kwabo abajaganya okufa kwa General Elitu Mwine. Ono yabuziddwawo drone era essaawa zino tebamanyi wajali naye nga ebifaananyi ebidde bitambuzibwa ku mitimbagano biraga nti ono yakubiddwa bubi nnyo naye ekisinga okwewunyisa tebamanyi wajje bamukukumye. Kyokka ekisinga okwewunyisa nabyeko kamawulire agatambula nga galaga Jakana na duli bamutadde aba drone abadde bamuwambye. Kyokka ekisinga ku ate saa zino balaga nti ate yazzeemu n'awambibwa kugamba ebintu byonna kyali bibuzaabuza naye nga ekyamukubisiza kusana okulabika nga drone emubuzaawo kujaganya kufa kwa Elitu Mwine omugenzi gino eyakafa kwe bakaziika. Buli muntu yenna yatunuzaamu kamera nga azina amazina ng'ajaganya bali mu kubayiga mpola omu ku omu babanoga ng'omuntu wonanoga omuyembe ku muti engeri gye bakola mu drone zino engeri gizibanogamu mpola omu ku omu. Waliwo ne TikTok gubabuzizaawo drone wabula abamaji bavude ne bagamba nti bibamuyina era ng'ono agenda kubeera nga example kwabo bonna abajaganya okufa kwa Elitu Mwine. TikTok ono nakoma okuwulira nga yali atwalibwa mu ddwaliro ery'emakindi eyo ng'ali mu kujjanjabibwa mu nkambi ndowooza we ey'amagye naye nga baali bateekateeka okumugjawo atwalibwe mu kkooti ey'emakindi. TikToker bali bamwita Trace Manule era ng'ono yali akozesa amaanyi aga Bobby Holiki wali ku mukuto gwa TikTok naye nga bambi kye bakola abo bonna abajaganya okufa kwa General Elitu Mwine muntu wange babayiga omu ku omu olabirawo ngo drone ekuyimiriddeko nga bakusena omu ku omu mpola nadduli kye bamukoze Jakana nadduli muntu wange wedde ebifaananyi bitambula netwali amanyi wajali naye nga ebifaananyi biraga nga kye baakoze kyali ono abadde amanyi okukyazibwa ba YouTubers abasinga nga boogera ku byobufuzi naye nga engeri gyayogeramu ebyobufuzi nga ngeri etyobola naye kyaba kye baamukoze muntu wange nkoko baana naye nga ye aniteera kusana mwami wa Sb4 media jukira antera yali zainize okuva ku Bukede TV era ngono yali zaininga olunaku ndoza ndwaliro lwakumeka lwakusatu ya ku Wednesday ono yagenda ku Facebook page ye ngalaga nti munnaye avudde ku Bukede TV era ne yebaza Vision Group okubanga ali emukwasizaako n'okutuuka kati ssaawa zino waali Anitera yavadda ku Bukede TV erisaawa eno Fibi 971 TikToker yagenda mu kudda mu kifo kye ekya Anitera mba ntegeeza mukyala wa Sb4 media YouTuber Sb4 media nkiwapwe mwogera tewali atamanyi Sb4 media mukyala we yali zainize okuva ku Bukede TV naye bannayuganda basinga ku social media naddala social media endozi beebuuza Anitera ayinza kubanga lwaki yavudde ku Bukede TV. Ndozolengera programu ye bagikwako ne mawulire Anitera akoledde ku Bukede TV ndozi emyaka 8 okuva 2014 mpaka na kakati yalizayininga ku Lwakusatu okuva ku Bukede TV naye nga badde amazeeko emyaka 8 okuva 2014 mpaka 2022 Anitera Sb4 media niba nagala basinga bagamba nti Anitera ayinza okuba yabadde takyakola bulungi emirimu nga Bukede TV yamusuddewo nga abadde takyaweereza bulungi mbu abasinga ba social media news gwama yensonga gye bataddewo oyinza okuba nga yalitidde Anitera okuba nga ava ku Bukede TV ate abasinga bagamba nti Anitera si yali zayininze ye nga ye wabula Bukede TV oba Vision Group ye yamugobye omanyi kyanjawulo omuntu okuyizayininga okwegoba n'okumugoba bina enjawulo kuba wali oba weyagalidde gwe n'ogamba waayo kanve mulimu guno mpumulemuko mpulira guntamye n'okukugoba n'okufuumula nti bane tuvire mu kampuni yaffe otuswaza osula kampuni yaffe tuvire nakyo kyanjawulo kati bannayuganda basinga bagamba nti Anitera bayinza okuba bafuumudde mufuumule
mu kifo ky'okugamba nti yali zayinize naye nga mu kifo ky'okugamba nti ye nga ye yeegobye nga kumbe bagobye mugobe si byangu bagita Fad TVG like nga ato subscribing wano ku Fad TVG mbatumiddeko yera gye musinzize okubanga mugiye kumirako abasinza mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya Qatar mu ggwanga lya Jordan Bahrain Doha Oman mbatumiddeko era mbagala byansuso mongera okubanga mugiye kumirako bagita Fad TVG mbane updates bambi zinava buli kadde mbana amawuli agatambatambula ku sadi y'abaselebu baffe ab'enjawulo abantu baffe ab'enjawulo ab'amaanyi ensonga za antera Sb4 media bannagana batandise okulabika nga bajjayo ensonga ezisinga oba buli omwendo wooza nga bagamba basinga antera bagobe mugobe mfu kyogamba nti ye nga yali zayininze naye nga Bukedi TV oba Vision Group yamufumudde bufuumuzi okuva mu kampuni yaabwe musubscribing ate mupere video no kalaiki bagita Fad TV yakana nadduli abamu batandise okumubika nti yafudde tekinakakasibwa bulungi olw'ensonga nti yakubiddwa bubinyo naye nga nkiwa akyali mulamu ebagamba nti yafudde Tanafa mubere bulungi mweraba